LMTV Uganda mugamba mutaba nange abalungi mwena mwena obwedda abatulindiridde ku LMTV banange mwasibye mutya ekansubire nti mwena mwena muli bulungi mbabuuzaako kuva mu bitundu byonna ebyenjawulo eby'eggwanga eno wabweru wa Uganda, Turkey, Dubai, South Africa, Kenya, Tanzania, Saudi Arabia mwena mwena mbabuuzaako LMTV fans mugamba mutya Yusufu Chocolate, Team Princess Agatha, Team Queen Frida Mbabazi mbabuuzaako nnyo mbaagala nnyo mwebale kwagala LMTV mwebale kugiwagira awaliwo omukyala bangambye omukyala omumbejja Madina awo baneno baito bata wane emotoka we bagire nnyo ebyennyanja awenyenye Kanyanya no wane wano nga wali highway egende Entebbe Busega waliwo omukyala atwagala nnyo bambi naffe tumwagala nnyo oyo madamu mama wa Yusufu atwagala nnyo family eyo era banyo LMTV banange mwebale kutwagala mwebale kutuwagira mweyongera okusharinga okusubscribinga banange mukola kyamaanyi nnyo nenga Lawrence yali behind the camera ate Nectar n'abitematema ate King himself nabera okubeera nga abikuteera ku mpewo ye Lawrence agamba nti gowe n'omusama ng'oli ebambi jangu bambi ye akwetaaga mu buli ngeri ate mu buli mbeera genda bugenzi wali mu comment otekeho enamba oba okole inbox oba ng'olina ku masimu gaffe ng'olina ku ssente ozeewulira amaka gakutamye lwaki neeyogerera nenga program obeera Sebazi sonsomola wanoka ku LMTV Uganda mbeera mwana muwala Queen Sylvia wamu ne munange John Mackenzie ate nga nange mbabuuzaako mwenna mu bitundu ebyenjawulo gye musinzira okubanga mutulaba bane mwebale nnyo mwebale tuwanika nze sijjako mangu okwo kubagamba nti no mwebale nnyo sijjako mangu okwo kubeebaza wabula nja kwongeranga kubwebaza kuba nti mukola kyamakula naye nga bannange mugamba mutya lunaku lusiru batambulidde lutyo olunaku lwaleero bannange abali basente ennaku olwokuna bwe batandika weekend babeesunga weekend bamu weekend muzi bannange anti okulya sente sikulya mwana ye ngombo yaabwe nga naawe tobeeranga eyo ng'otolina sente n'otandika engombo okulya sente sikulya mwana oba ogenda kwavuwala mpaka nze nkugambye era olina okwebeereramu ng'engombo y'ennaku zino naye nga amawulire ge tulina olunaku lwaleero go mangi nnyo ddala amawulire go mangi nnyo ddala naye nga amawulire kano kuseetulire njagala ddu kuseetulira bulungi ng'ompuliriza twanditudde ne tuziseetula bulungi mwana mwoya munnange ate Jeff Chiwa ne Shiba bano babadde bava kakana kunyumize obadde ki nsumulosuna abadde kyondo omwana kakana kati nkunyumiza nkuseetulira kakana wuliriza nga munonge Jeff Chiwa ne Shiba nga omanyi twatumanyi bano yali manager ennaku zino ebya manager ne bivaawo ne bifuuka ebyomunda nga managinga in and out ogamba ono Shiba yakuyimbira akayimba bebi wankube ennyanda wankoona oyo yekka gwe ŋŋamba nga tugamba nti munnange Shiba munnaye ebyo nga twabimanyiira bava mu kwemanaginga ebyokungu ne beemanaginga n'ebyomunda ye ne Jeff Chiwa we tuba tuli awo ng'ate entalo tezituuseewo biri blessed ebyo ebintu biri blessed ne Katonda abimanyi abaana abato kakati tuba tuli awo nga tebakyankalana twebuuza biriya kiki kibakyankalanya abantu abo baali bwe bati nga bakyankalana yo Shiba agambye nze ngenda kuva ewa Jeff Chiwa ngenda muviira ba Jeff Chiwa ate yagamba nze munnange oba onviira n'ennyumba eyange ennyumba eyo gy'ogamba nti yiyo nateekako ninako percentage yange nange nina share yange kweyo ennyumba Jeff Chiwa yateekako share ekyageze yamukwatirako okusobola okukola ki okugizimba munnange tuba tuli awo ng'abantu bagamba mama gundi ng'ali oweri mama gundi bano basire Queen kabagamba yiyi abantu abo naye nga twawulirako nti Jeff Chiwa mulogo Shiba n'amalako atya ng'ali yekka nga talina Jeff Chiwa tubagamba munnange osanga naye yayiga ki ebyo
basire kunyabo kabagamba munnaye ze simanyi Jeff Chiwanga akwata agenda mubama mafini eyo awakota mu bigali ebyo anamalako atya Shiba waabwe nga talina Jeff Chiwa Shiba ne Jeff Chiwa bafumbo munnange lwakwati tetwalaba ku mbaga tesobola bayita abafumbo wabula nga bemanaginga mu ngeri eyaabwe obadde bakola byakawundo kakubye nga bw'olaba Spice Dana ne manager Roger kati nabane bwe batyo nga tugamba munnange nga tugamba bbaawo naawe tobyogera ebyo ani yamulaba Jeff Chiwa ng'akwata mu bigali nagamba nno sirika bwe yava Pawaso bwe yavaayo ali luddawa nti yakola eyiye nti gwe sirika Chozeni bannange netugamba yeki kino netugamba munnange naffe katugabaleetere namwe mulabe ekiriwo namwe mukole ki mwejajingire ekyama naye nga ekiriwo kyo kiri nti Shiba ne Jeff Chiwa bo bacyankalanye era essaawa zakakati Shiba ye takyagala manager Chiwa oba Jeff Chiwa okubanga amumanaginga kati agenda kola bibye ayina ekirala manager Chiwa ennyumba ayagala akole ki agenda gitemamu emirundi ebiri oba ssente naye nga ebifaananyi byolaba naawe ku screen yo Shiba ne manager Chiwa ennyumba agimulekera omukazi naye ennyumba gye twogerako eyo Shiba gye yakolera n'akabaga ng'agiyingira